Omwaka oguwedde endagaano wakati wa Uganda ne Saudi Arabia gye yateekako omukono mwaka gwa 2017 okutwala bannayuganda mu ggwanga eryo okukola emirimu lwe yaweddeko wabula nga n'okutuusa kati tennaddizibwa bujja. In case of an amendments ezinaaba zikiriziddwa oba ezikoleddwa mu ndagaano eno automatically zigenda kuba nga ziyamba bonna abajja okugenda oluvannyuma lwa agreement. So si bano abaliyo bateekeddwa okumala okudda n'okumalako endagaano. Munnamateeka Debula Mwanga agambye nti ng'endagaano eno bwetaziddwa bujja kati bannansi ba Uganda bawangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia balina ennaku 6 mu mateeka okudda okwabwe. Abantu abaliyo abaali bagenda abo bo tebalina buzibu paka nga endagaano yabwe gye baasayininga okukolerako ng'eweddeko. Endagaano eyo bweggwaako bwe yali ya mwaka gumu oba 2 olw'okubanga eno endagaano evaamu endagaano zaabwe tebagizizza bujja oba bagisazizzaamu, kitegeeza nti tebasobola nabo okurenewinga contract zaabwe baba balina kukomawo mu Uganda. Ono era agambye nti singa ekiseera kino kinaggwako nga bano bakyali mu ggwanga eryo gavumenti yakuno eba tekyabalinako buvunaanyizibwa. Bagala oba babadde bategeka okugenda kitegeeza tebasobola kugenda kubanga Uganda tekyalina nkolagana na Saudi Arabia ebikwatagana n'ebyemirimu n'abantu okugenda okukola, so baba tebasobola kugenda. Era omuntu yenna agenda ku lulwe aba amenye mateeka, gavumenti eba temulinako buvunaanyizibwa. Omuteesiteesi omukulu okuva mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu Agule David Kibenge agambye nti abantu abali eyo mitwalo 15 be bakakasa nti babasindika mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nti bagenda twabawadde ekiwandiiko ekiraga obuwaayiro bwe tulowooza nti bwetaaga tuddemu tubutonolemu ng'ekigendera ky'ekyokunyweza eddembe ery'abantu baffe, embeera mwe bakolera n'okuba nti bwebawaawo obuzibu bwonna. Ono agambye nti ensonga lwaki tebazizza ndagaano eno bujja be bantu abangi abaze bemulungunya ku ngeri gye batulugunyizibwamu nga bagenza okukolera mu mawanga gano, n'olwekyo nga baagala ensonga ezimu zisooke zikolebweko era nga baagalamu ebyo okuteekawo akakiiko ak'enjawulo akalondoola embeera abakozi bano gye bakoleramu. Zibadde tebatuwadde nnyo, zibadde zituukira ku embase. Embase kituufu erina obuvunaanyizibwa eri bannayuganda bonna abali mu kitundu ekyo, naye Saudi Arabia omuguguno gubadde muneneko eri embase yaffe kuba mu Saudi Arabia obutafaanana mpozi n'amawanga malala gonna mu Middle East yekyasinzeemu bannayuganda abangi abagenda okukolerayo. Ze twagala okuteekateeka baatuwandiikidde ne batuweereza endowooza zaabwe era nazifunye n'abantu bange. Tugambye nti wiiki ejja tugenda kutuula ne company zitwala bannayuganda ebweru, company zitraining abannayuganda abagenda ebweru, n'abo abali ku ddoboozi ly'abakozi abakozesebwa ebweru be ba migrant workers ba Mwami Kayonde, nabo tugenda bayita so that bwe tutuula wano tukkiriziganya nti eno ye interest yaffe nga bannayuganda abakozesa. Ono atubulidde nti basuubira abakulu mu ggwanga lya Saudi Arabia wiiki eno okubasisinkanamu okulaba bwe batuuse ku nsonga eno. Nassembye okuwuliziganya nabo nga bantegeeza nti bagenda tuweereza nga bayita mu minisitule yeetwala ensonga z'ebweru, bagenda tuweereza endowooza yaabwe ku birowoozo bye twabawa mu nnongosereza zetwagala mu ndagaano eyo. Era bwe banaamala ekyo bankakasizza nti bagenda kutuwa n'amannya ag'abantu abali ku kakiiko etunaaba tutambuza ensonga z'endagaano eno ne Kingdom of Saudi Arabia. Kayonda Abudala akulembera ekibiina ekirwanirira eddembe Yabamukuba Kyeyo wano mu ggwanga ekya Migrant Workers Voice agambye nti kye kiseera kye baagala nabo bateekebwe kakiiko ako akalondoola n'okugoberera enkola y'abakozi. Consultation okuva mu bamemba okuva mu Network Association okuzuula bino nga kyetusuubira nti bye twetaaga. Tetusobola kunegotiatinga misaala bannaffe ababonyeebonye abatusiddwako obulyaz'amaanya nga tetuli munda. Ku lw'okubanga tetuli munda tubaddewo ebbanga ddene nga bankuba Kyeyo nga tubbibwa nga abasajja basalawo ebintu nga tetumanyi. Ogenda okuwulira bbira mupango twatutte bwe bati tetwemanyi na mu numbers nti batutte bwe bati bano be bannaffe buli omu agereesa bugereesa. Minisitule eyogera balala ne Yoweri n'eyogera balala kati tumanyi ku bombyani akukusa.
ogenda okulaba nga ne embassy eyogera namba ndala. Kayonda Budala agambye kino kye kiseera nabo okulonda obukulembeze bwabwe obwawamu obulwanira eddembe ly'abamukuba Kyeyo era ng'abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abagumiza n'abasaba okulaba nga bakola buli kimu nga beegendereza okulaba ng'ebbanga bwe linaggweerako nga bakomyewo wano. Zaffe kuno kulaga nti twetaaga obukulembeze obwaffe ng'abakozi. Yes, twetaaga obukulembeze obwaffe tukooye confusion eyaba bamukolo ba capitalist ba businessmen ne government officials from you dividing. This is the issue. It is time now mwenga bankuba Kyeyo okutegeera nti mwetaaga obukulembeze nga bwa wamu era nga mutunulira omukulembeze omu ne batambula nabo mu cabinet okufronting ensonga eziyitibwa ez'abankuba Kyeyo bannayuganda nga bwe guli Philippine. Era Philippine erina omukulembeze omu akulembera bankuba Kyeyo b'eggwanga eryo bonna. Bannayuganda abasoba mu mitwalo 15 be bakolera mu ggwanga lya Saudi Arabia abakakasibwa minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu wabula nga minisitule egamba nti abantu abali eyo mitwalo 5 be beetwala ku bwabwe nga tebayise mu minisitule eno. Abali Dubai gavumenti ya kuno be yakakasa egamba nti bali wakati w'emitwalo 3 wabula nga abo abagenda ku lwabwe bali wakati w'emitwalo 7. Uganda efuna obukadde bwa $300,000 okuva mu bantu abatwalibwa okuba Kyeyo mu mawanga g'ebweru nga kampani eziwerera ddala 375 ze zaweebwa olukusa okutwala bannansi wabweru w'amawanga okuba Kyeyo. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.